nodda ku full figure nojerega bwatasoma gwe yasoma onsinga ki eyasoma oyina ki nabayo musirusiru asoba wali mu kalumu kamukazo kasawe agamba mwe nyumba ezo enyumba bazimwa kuzisolooza mukwano. Let me tell you something. Chemanya apangisa bange banyinya abanda bakunda baliko n'ennyumba zange sinze nsolooza abo balujja bakimanyi bakasuku mbadde ngulanga nga we balinga nemba gatte mugjayo kamera dokumanyira tewache nache batamanyi the siri masikini todama kumanyira sisula mulumwe munga gwe eje musambira emipia ne bannamwe bemuli na bembize mbisibisi joyire ndusulusu nze sirwalanga ko kibada mukamwa sirwalanga kawali mukamwa saja mukuno noyogera ngotonya no fucking ngo bulambuli kasero obera werimba wano akamoto kakovuga koli omwana yani yakagabira Levikson nakagana ne bakakuwa kavunda da waja kusula moto no manyira umanyi kusula moto ndiwo ngani watu te time okunonyeza ndi kusula moto ngani ndiwo ngani oba watu te ko bude nononya sula ali kijendi obanze ndi kiyeri sula osokoje kusula moto nvumirewo so moto singa sajiranga mwandi kitegedde mmwe bulaboloka katayogera kusula moto wandi kitegedde wandi batojogera nako waloze kwewola ngatana ade musingo gwe milioni 2 ofekinga life olimba nza sirikira asizo ekibabonya butasima babayambi butajjukira je muvudde nza ma proud manyi je mvudde manye nnaku yange manye abanyambyeko manye ne wenkoma abantu manye okusaga okubeera n'okuyomba okwaddala manye bonna gendeeza nnyo osobola okunonya nze oyo omwana bagendako mbu bampa wabira osobola kunonya ne gwe nali nvumira serious n'akubula naye osanga omuntu ng'avuma omuntu amuvumisa ngono omwana ono omwana yavuma mama wa gravity ng'alina obusungu bungi nnyo akozesa amanyi mangi ng'olaba obusungu ne babuuza obusungu abujjawa nze ono simanyi mu nnyuma simanyi kampitemu ng'akozesa obusungu n'amanyi mangi nnyo newe kabata lekera okuteeka abaana mu shito omwana ngenda muzeruzira I'm telling you ne David nagikoze dda kabata funa ku mirimu okwalekera okubewoza nto jja kubeerawo ku kabata TV olinde bakadama basonde olinda ne sonde muinde wagudde kizibwe mude okola ddi okola live ku 2 ku 3 ku 8 ku 6 ku 10 n'emobera ku live buli lunaku okola wa era okola ddi mwamukola mirimu ki mwagala mirimu gye mukola era mumunyuka sawa meka okozesezza abaana ensobi buli mwana jjoko nakulebe ne mukunja bamukwata tewali wanupu nomu yalinnyayo mwenna mwalaba mukunja nga lumbalavu mase mu business ye mwamulaba nga yewako obujulizi yakenyini nga yerecordinga yagenda ne ganga timu yagenda ne babo n'abakanyama nga mulaba Kelvin kanja kendeza kabampano oli mukwano gwange Franka abaho boto siwa gano taiza TikTok Mama Fina yagala na ifuna wokoma amazima gasigalenga mazima Emily Smith yagala abantu ofune wokoma ensobi ejabire mu nsobi muyamba abantu okusinga basula mu shit abantu basude mu shit tetwagaza abantu komera naye kiche njogerako omuvubuko yalumba lavu masa naye muntu ngensi yonna eraba misana tuku nata koma onalumba ne antisifa simanyi sifa nga ensi eraba yakwata omuwala oyo mu nsingo nga mulaba bwamutokyalinga nga bwamutuga nga mulaba recording jezi mwali nga mulaba mukunja mumuyambye mutya mwina kuyamba mukunja mutya siku mujja mukomera kwewaana siku mujja mukomera kuwairiza mase no tomuyambye first of all yatagana kuvaayo yadagala genda luzira mbu akole ennyimba
akole kabampane asonde sente era yeye yanyiza nya bamujjeyo kensobola okubagamba kyovolaba tebamusaze konviri olavude nasala kenviri anonya stance dala naye kolokoto mutwe police asala konviri miri basala ruzira era ye mukuvaayo bana bavubuka bano simanyi baani babadeko press yo kuvaayo abalala basodo simanyi basoda bana leero osoda yagala kumanyira ne mugambirawo mukosa bana babani ensobi mmwe muwulira osoda yagala kumanyira oyo muvubuka oyo ne mugamba nze munange sitima nga recordinga bali abakazi abagamba nga simanyi embizi simanyi byayinga bitya nabiwayo mu koti gye biri muvubuka oyo naye bw'oba oyagala okuleba mukunja first of all mwamuza ku university akola ekibi mumukoleremu omudala gw'embizi mumukolere omudala gwa chapati mumukolere ekibala ky'amanda si muyimbi byayanga byale matayimba nga kwera si muyimbi just egambola mumbule esoze bamugulako zagendako mumbu ekyayimba erinya alifunira ku Grace mujjukira bulungi yavuma Grace namukunkumula namunonya amukube mbu Grace yamuwasaneza muganda we simanyi bakole emikolo simanyi nazibba nafukira Grace ekizibu stand neyitawo nakola stand eyokubiri yagiko yakukiweewa yakuba kiweewa live ekololo ngensi yo nayo neraba nakola kiweewa mu bulagu nakuba kiweewa bwe yavayo nagamba bamumenye ensigo yatambulira mu content na skit zisonda sente temumuyambye kyekigenda okumuyamba kukola afuna omulimu gw'okukola maybe omudala gw'embizi mugumuteerawo omudala gwa chapati omudala gw'amanda kuba oluzungu lwayogera lwero lwaffe omudala gw'emmere ane weoba n'okusala endibo tasobola okuba n'engatto dduuka ly'engatto lisoboka naye n'edduuka line era ebintu ebitonotono ebyo byawako ebikozesebwa kisoboka naye mbw ali ku university kuki batikira buli lunaku abaana buli lunaku batikira baani ba Dr. Kulusumu baani babatikira buli kaseera abantu babatikira bafuna lunaku tebalina mirimu ono sente z'omutaddemu okwonona lwakyagenda nafunamu ekyokola kubanga buli lunaku batikira abavubuka tebalina mirimu still badduka buddusi tebalina mirimu diguli bazina zimu nkwawo abanoonya mirimu ono mutaddeyo akole ki sente zo spendinga lwaki tezikola business kyo kyembadde mbagamba okuyimba sitekumala okola oluyimba utekemu oluyimba lukoddukola lubeere lulungi mu buze ba spice akola oluyimba naluteekamu milioni 10 tadama naduta nga tadama kati yakoze omulembe mwagulaba evidiyo yabadde mu special jet ozo kusasula kanyonyako kamutambuza send how much money just a video tuli ku video mwajebe nga ina special jet ne bakanyama ne manne baani baganza bazanziba baluddawo bawa just ku shooting a video omuntu jana laba nagamba nti eno video nungi nagira yikinga how much money ozaza tademu okola oluyimba osobola oduwuli omulembe olwa spice dana naina matavu mama yanga akoze oluyimba yanonyiza bachika true okosa chikeje kuba bidongo oba kuzinire my god bwenna byogerako mujagamba nti nimba munonyerezeko abo bachika bandere simanyi bali very very expensive banga bali special simbintu ebakola si wana nange soya bakozesa yeso ngachi nza afumindiza nyo mwana wa music na muli akawani nyimba part of my life, it's part of my life, see business to me no kwanza kuata milioni 5 ngateke mu luyimba ntumye China so socialism za masimu tumya mu earphones tumya mu covers omwezi nezinkolera milioni 5 okusinga nani ndio luyimba lutunde lutambule luganye lukoze ekikati Diamond yasaba yayimba 10 mukwano mama simanyi biki kolabo naji mu makati yena yabali ali ludawa kati ali kuchaliwa chenjagalo kulaga mukunja lekera okwefura kyotali waita ganga star ovuddayo wegayiride begayide bakaya Franka ba president ayimuse besonzo obusente bwa manfina yakutte emirisimisi nakwata yano male yawaddeyo emirisimisi aleseka kadde manfina mu kitundu Franka ba obaza badde meka Kelvin Kayanja even a family yote kuli wadde wa family ya dela biseko wadde wa nupu benjo yako bana ba NRM
ne maso kumwegalira nnyo no loya wange maso kumwegalira nnyo nakiriza ndakika 2 wakavayo otandise kabampano sazeke enviri ngenda kulangirira mwinde kijja batugambe tetumukola kitugenda kola akantu katono tokkirizibwa atu atamanyi mateka osomera ki tokkirizibwa kutisatisa muntu wo mutisatisa open ngensi oneraba toina right kanga muntu gwocho yagala nchimanyi yagala genda luzira bakane bajja kusonda munange bo mabafuna nga kirabo tebalina dream tebalina kiddako bajja kusonda kuba gwocho yagala ekyo kyoyagala oyagala masa kwata kutwali kuba toyina mulimu okola mulimu wakola ubalire bugwayo kushiba twakubulira amazima shiba mulalu yetaga rehab yetaga nchidamu shiba mulalu totale emadi yetaga dwaliro obali abu tetaga makeup tetaga ngoye zempangisa tetaga mkushikumusha mavili in fact yetaga kusala kasaulini nagenda mu rehab shiba ya kutusizawe era content stanti basonde kati Avudeko ogenda mu kubembaga so what omanya abantu abakubembaga oyagala kuitamu yo project ya kusonda mbaga it's okay bajja kusondera abo ezawe sana byakola zafe zino byokola ezafe zigwa dining zetolola tuine byokola bizikozesa nanya abo batalina dream bajja kusonda mwino simanyi mama ni gwe mwafuna simanyi ani simanyi mama ani yo we mwafuna abo mwamala temwagala mazima toyina buyinza kaibere right yoneka ngakanga mase mutugenda kola akantu tulina kye tugenda kola ngenda kulangirira ncha who are you munsi yani banayi mwe wadde emirembe sebo ise conference okutta obuzindalo musimanyi vagini banange mwononya abana b'abantu kira kintu takigenda kuvanga Franka bawo president mulamba obeerawo obakinga n'ebikyamu Eminisimiso bakinga chichamu ajja kikola kwatagenda genda ku police nga ajja kikola lumu agame wannumbe nange kankulumbe kubanga alina bamuwaga abamubakinga ajja kikola kwatagenda kuguminkiriza akikola omwana w'omuntu kuba ayagala stand ayagala content kubanga content aweddeyo bakola content kwa shiba na gwa na mukole kata no musajja ani ono we nale mwe yito wanupo yazo nazimba petrol station katoba yalazewa ono iso gwesa sura simanyi yani mbate simanyi gendo yagala gundi ayingide lumu yagundi basi lumu yagundi jana bidemu lwachi gwa mulide simanyi ate omuli otya oba bamulyawa kabulangana okubwako kulyaguzibwa bamulyewa toswana kuswala oyina omukazi gw'olina ayina family ali lubuto lukulu ayina family bakulabanga bogenda wasono gw'owasa gobadde omuwa empeke zamira lwaki mbalirira ku family z'abakazi bammwe lwaki mbalirira baana bammwe lwaki mwebalirira nti singa kubanga TikTok eno yameruka mu lockdown nga muze yagaddewo Facebook singa china je kisera kubanga obudde time TikTok ejja kuvaawo obajja kukakana bantu bajja jiko abanyi batanso givaako batalina kiddako ebintu bino bigenda kuvaayo byokola abaana boli banyonyolo otya omukazi musowola ennimi ne weesowola nga mukomba nobanga mukwata nobanga munteeka mulaavu nomukwata mabeere ne muwala mpe bisenge content agenda kukomyawa bebe twagamba ngono omwana omunywa wala je wagane nyina twamugambanga content omwagadde nakomyawa nafuira abana b'abantu mu kitanda nakuba muzomo ne udu nadumula nanyampira omwana namana namujjamu empayi namwebakako namana agamba namuvumanga bwatawoma bwali omugazi nateekayo ebifaananyi boss awo ensi weeri ensi awo weeri gw'osuubira ki Wanda come. Wanda. Don't shout.
Okay? Don't shout. Musubirachi munsi muno. Musubirachi. Mukoseza abana b'abantu. Tobalidde mukazi wo. Kitibwa kya mukazi wo. Tobalidde baana bo. Even abantu baba gwe tolina family. Balirira family omukazi gwe wawasa. Abantu bakiwulira bate bawulira ki? Era kike balaba. Kikyo balaga. Bana abana mubawaze kimala. Ne bajja kola ku muntu obulabe omuntu agaana okugenda mu police oba mu court. So president wa TikTok, please. Bakonda nga balina trust mugwe abao Frank. Abao oli muvubuka mulungi nnyo, oli muvubuka aina afumintiriza, oli muvubuka oba nkunyonyola ntya kubanga oli muvubuka alemera ku kintu olina confidence mu kyokola. Naye singa toveeyo kukozesa mazima na bwenkanya ng'oyimirira bwoti TikTok egenda kubanga yarondera bwerere. Waliwo omwana mwonna mumanyi onaleba bali mwezo yamusibako asibatekayo amakugunyu wabweru bamukalakasa amakugunyu gonna nagatekayo avuma nnyo oyo mwala yani oyo gwe bali bafuula yaaya bulwa bakola sex akola gwayita manyana simana wakitemuwabira. Oyo mwala ayina abaana ayina abasajja bajja omwagala baba mwagala naye oli abeera yefumita kiki bannange lwaki abaana ngaabo tovaayo gwe as a president oba tolina cabinet? Please londa cabinet mukwasise empisa ku TikTok because oli president wa TikTok bakuona nga bakwina mu trust. Wano wavaayo n'oleeta ono omusajja simanya naye yavuma mama fiina n'akatagenda kuddamu kuva abantu dakika bbiri naddamu n'avuma abantu buto. Tetugaana osobola ovuma naye ovumya otya? Oba govuma yeetagisa okuvuma oba bivumo bijjamu bye muvumye n'okubala golidi zammwe mwepansa nnyo nga muli nothing. Natunulidde oyo omuvubuka ng'ali ku polisi nga talina kiddako ng'aweddeyo famire yonna n'amuza teyalinnyeeyo kitaawe. Ne muba mwewage eno tuli mu nkuba tujja n'ogamba ajjajja wa wala nnyimiriramu wano nga wegase n'oyo motivational speaker wa naleero eyo kyabula akuuta akakadumpuliko omukazi ne nkugamba nze gwe walijjako munnange ondaba siri mmere siri wakuza era nze nakuteeka mu blacklist. Toli mu blacklist by the way. Nze I'm not a food. I'm not a simple subject. No. Nze I'm not a simple subject. Ate abantu bagenda obazza mu kkomera nambemu ye Kabata ngenda kuzza kakono mu kkomera because of you. Wamwata n'agamba mbu Furufika yabuukira simanyi oyo omulamuzi oyo namuteekamu n'omulamuzi. Gw'omanyi omulamuzi kyali. Mwateekamu omulamuzi ne mumuvumira ku gundiyo. Mboyo omulamuzi oyo simanyi yandabye ennaku omulamuzi oyo mubi nnyo simanyi bitya. Furufika nabuukira buukisita yanvuma oyo mwana. Wano wali abantu abagenda okusiya abaana b'abantu waliyo Saimo. Kabata funa omulimu okwoleva ku baana b'abantu. Ba YouTuber ze nsonga lwaki nabagoba siri baddira nkiddamu lwaki nagoba ba YouTuber nkiddamu loud and clear lwaki nagoba bakasuku nze nabagoba si bangoba nalabye Benson oyagala kabampane naye ogenda funa wakomya nakutaba mafina nakwa $5,000,000 ndozo nsubira kuddamu kukwata omulala kuwa ssente kitajja kusoboka. Wagambye bakasuku we bandeeta mbona mukawaluka gatalina nyasi yandeeta nze Jennifer Furufika na TikTok ani yasookawo Furufika na YouTube channels ani yasookawo maze nalinnya emyaka 19 kati mumwakalaba Benson weba olimu amagezi gye linnya lyange mukamwa okuleka okola obuntu bukyale kibwokola ofune ekyokulya. Njagenda mu UCC nze golaba. Mviirako dda toddamu okuyisa nnyo lange mu kamwako.
abantu boyogera konze nabanga kote nze nabanga ekyokulya nze nabagoba lwaki nabagoba luvanyuma lwa Isima okufa ne bagana okumuziika ne basaba Miss Kigundu sente amafuta ne bateekawo taata w'ekiwaani amuwe yagende watata wa Isima wayo sente bateekawo taata w'ekiwaani oyo mwana ayiwe endusu sikyerabira nga ajagala kwa emena 3 mwezi ne bapatikawo taata w'ekiwaani gw'abawa sente bazigabane olwokuba aja Miss Kigundu dafumenti zanga ategeera ali sharp yabulabanga kibatawanya bwavu n'abawa sente n'anoonya taata omutuufu tebakoma okwo Isima nga tanaweza nnaku 5 mu ttaka baja ne bangamba babaki nga babbe emmotoka ya Isima drone beba YouTuber mbunyimye nabo babbe emmotoka naye Katonda ali mu ggulu nagaana olontegera ba YouTuber be baani tebalina mukwano tebalina kyali wawe bali okutakulira abantu ntalo waliwo omukazi ajjanga okunjako interview nga nyumiza oyo mukazi gwe batadde yavudde mu komera nga bwe yasirira obugalo bwe yakona bwe yayulika sikini etambula yazimba akayumba simanyi katono nnyo naye mukalaba ku social media mbusimanyi ewaanawaana simanyi yayulika mutwaya na bizigo n'amungeeza bw'ati mbwawunya mbw'osikini evaamu amazzi owulira bulungi oyo omukazi atalina nyansi yajjanga n'abiŋŋamba kwoyo omukazi yavudde eruzira nze omukazi simanyi tebinkwata nako nze gwabinyumiza sinoonya mikwano like ngoyo omukazi abadde eruzira oyo omukazi amulabira nga bakadama bagenda kumusiba ayina ekimama ayina amaalo amusamaavu sente z'abaana azirya avuma ayogeza bukyayi ali arrogance nono mutandi bisaaniko bajja mukwata anti bisaaniko va ku bakadama bakolera business balimba teri muntu asobola kukolera business ng'oli bweru wa ggwanga nga yali wano nakunoonyeza omukozi nakubalirira accountability nakusawekera sente nakusavingira yawesa omukozi yamusasula yasasula ground ekifo oli munamu omutwe bantu mwe muli balamu mmwe mutegeera bulungi nga ffe tulina abakozi wano betubeera nabo wano mu Uganda nga ebintu ebibala buli lunaku naye olukulengera wotambula mboti n'atunda paasi n'amanya nti paasi eriko amagoba gammeka gagu mu kitundu nga adduka agiriba ng'agizaawo kwati bia bosubula 3 ya asuwa na mutana era soko kuvako zibazize ne bwatunda 5 asoka balaze na gade twatunze naye ngo badde ngo laba babanyu hazo waine nene jatunda janona ausanga bwala banonga kusabuna ngagaza sifa toge ntonsa sula sigenda kola tompa sente na ingenda kola mubuze cyane mune sonto wale wa ajaru na mubiri tule mbere umukoza kuba receipt ngane aja na receipt onaba na stamp ne aja na stamp atwale suwani 2 eyokutatu nayuza mu receipt ene iye natwale suwani nya eyokutatu nayuza mu suwani iye nga aji wali yebali no mwana we yamuteka wali akwata ebitabo kati gwali ebweru wegwango gamanti munana asa kolera business oli musiru ayo stupid baba pama mu bwongo muri balalu sende zibasibwa zibaluma oba sende binyampe wamo babaloga bwavu tolina dream tolina kiroto tosobola gena mu bugariyo ese nogula taka kwete kali kuma sente zo gena mu bugariyo ese nogula taka kubange taka ne wono oligwa wono yagadde tundancha ndikola magoba dabo oyina kizibu kikubwongo etaka ne woligula kana bo ensije ekoma bogama nti ngena etaka talisala tebakulimba ekyebbeyi ku sitaka nebokera kumachano kandi ngena noyo munana sibaja musi anti bisaniko ebe yekabya na nyampira ku live ebe byekisirusiru wegana musabe ni mbuga se yakutwala lwachi omwegana wasabu sente butono ngomanyi nyingi kwato ina accountability tebumanyi sente kyekibabonye bonna balaba Museveni ne mulowooza nti babweja kwa bakuwane nje bakuwe ne luli bakuwe mufuna sazavu income bakwoza rezigwawo kwa mekwa ne zifa no wakwa balenzi tudda onogamba ote ate baba ani anda bayo mbuka taliwo eske mbuka se kutwala aji mbuka taliwo wali ngoma yime mwatesa ne bakuwa bo abikosa bubi wabadde bagamba abantu ntino wasaba mundu wasaba Bobi Wine Bobi Wine ayine mundu wagana saye mundu nazo bazinyima singa bampe mundu ne bakuba masasi wasaba bani mumwe kubazi jere mwe kubazi joka kuba mwagalo kwogera nnyo nagamba kutegera site kati muntu ategera weyogera we kuba mpira kwa kanyini munda mu bolozi haino down chiche nnyo
Mwegana Museveni ye president wa gwanga ali mu ntebe atagenda kuvaamu. Kikuddamu. Bw'oba osuubira okuwangula Museveni. Noonya ensi endala ng'abalabe bavudde mu Uganda. Ffe abagisobola mutulekeemu. Era bawagira Museveni mutulekeemu. Kuba akyaliwo nnyo. Kubanga ffe ababeera naye byayogera bya myaka emirala 4 mu maaso. Takyayogera bya 2026 yayita mudda amanyi we yagiwangula. Oba gw'osasula bya Bakama. Gw'osasula bya Bakama. Mwekoya mweka nyini mwekuba makuli mwelyamu enkwate mwagala bannayuganda bannayuganda bamwe abandikoze bingi mubalimirira buli ali mukagwe mukuba Lutalo mwabadde muvuma waki Lutalo mwavumye waki tamanyi kuyomba tavuma muntu Lutalo ali simple man Lutalo mwavumye waki mwabadde mumwagaza ati yabakoze eki talina gwajerega talina kwegamba mu Uganda omutaina lukusa wada lukwana mukazi gwayagala toyina lukusa lwogera kigambo kyoyagala ani yabagamba nti nememeza fezezimu olaba mukazi gwosala imbuli yakera kumacha na alonda babu wine gononda Museveni okutali musanga gwogulire emmere naye ate Lutalo yeyambaza empale nayekola senda banyo bazikola David Lutalo mwabadde agenda kuba tuni ku tuni mugenda kuyuika amatako Lutalo agende atata ino yo musoga simanyi ani oyo mwana ino yo producer yo agamata producer Kigwa ina yaridi siyo yaridi agenda bakube ngoma mugenda kulira embuto ojakera ngo ulira embuto ngaliringa sabo ngali muri yango wobuti wojuse kya kuvumya Lutalo ata katolo yatandisa ebikudda kabati ine nyimbo mutwalo munamba wano mu mutolo atafulumya ngampandike ziri mbitabo mu bitabo ina mu mitwalo ena ezi mutwe kuli mutwalo agenda kuba tuni ku tuni nani stop atenga bije kubekwatayo kakati kumwana abavumya Lutalo ni yafunyemu viewers zo Lutalo ze yafuna Lutalo wagaka ne batimba concert eduko gonze nsoka era njagala mugamba atimbe ni fact Lutalo tuyambo koleyo online concert olayo tukuyira love tukuyira nababere tujja kuyira babere nebibogodo otegere kola online concert Lutalo olabe data tumuteeka ko na YouTube channel kusasule bapotoka nyuma bayulike bafune ndi bali bamatako mu nsalikezi nyamba David Lutalo kole online concert kubanga olaka tosoya kuddayo lugo kusasula naye sabayo no dayo lugo no sasula mama nya aibambe yamawe Lutalo kola concert kati ndide mu buto kitwalite yabaddeyo twagala babongote concert kati mutegere tokola mpo muntu atakuliko kibi mwawunye munyinde mutegere ne munkwawa Lutalo mwabadde muvuma waki chechi muvumya mulekere densobiza mwene bizibe mwene bibibya mmwe muwalampa abantu abatabaliko abali ebyabo bali mu bulamu bwabo bulala kichejo kyemufa ensi mugana ani ejibatuma ani bagamba nti fena tuli mu struggle ani bagamba nabe yabagamba munno yobo yabadagamba ki musimanyi yabadayogera ku meza yange bono nabe ebirala toyulike twamere ensanja bavu ogana kumera busukuti bwabwerere ozansulanga bano motivational speaker nze munnange nina omusajja ate muliko bwomu sigabana musajja muliko ogu nakugamba emisana nyonso mwana kyona nyonsa kitaawe nsula ku mutto mukutaka salongo bwenti nsula mpomerwa kyotolaba amatama era nyumirwa nalabeyo ne kazi ligamba mbuno mbona abakazi mbwaga amazzi agatirika musulo n'ekirumu ekikazi ekikulu kikazi gwe oba ku TikTok wanonako ki musulo kumwe abatayina buuza ffe abayina amazzi abayina taapu buuza ffe abawomu nga sinna kufukira buuza kuffe mukwano jangu otwebuuzeko ffe abayina switch abayina taapu omanya amazzi ge tulina gwe nkunaza n'ebisaani n'enkwambulula nga babo kifane nkwambula n'ebitambo gwe ozo kye kituwomya ozo kibamputa fulu figa oli mukazi mukulala okuba gwe oli mukalu nabukalu novano mukwano leka nkwawulira amazzi ago enkali ebeera ewunya owulire bulungi n'omwana omutende w'abafisawo enkali ewunya n'embuliri olwo omwana abato n'abaana bawunya ng'ali amazzi tegawunya ffe tutoba emitwaliso kyoba tusula ku bitanda ebi lumungi abakwatira ku kisenge kyange n'ebitanda ebi
Lwaki bogene mbala loji zayo zilika bivera. Eze guru waziraka bivera. Eze busoga loji sanzeka kivera. Loji za busoga ziraka kivera. Eze guru waloji sanzeka kivera. Lwaki eze mbala kabale kasese fotopoto zilika bivera. Buli wata na jo yingina mukusulamu. Baji wa chichi. Eche chitundu bare eche chikwata lwaki. Mukwano lwaki loji zeru andazilika bivera ebitundu bali gwa chako machota ina neka chivumirira mbo musulo natunde kira gwa omulimu gwa ina ndoza gwa somera gwa kujjamu mbuto nagaba piruzi kuba tali muntu aina degree ye oba ina certificate ye nga yeyisanga gwe kuba kati gwerewe nkuwa mukazi muza sogenda mugeya kuba tomanya tamanyi twebuze ko fala womu tukubulye tukikwatya eraga vawa eraga jagatya teri mukazi ataina mazzi kino nkikuddamu teri mukazi ataina mazzi omusajja gwayina akola ki nzira ya musajja erietya era mukwata atya feelingiza ziruddawa appetite egwawa mugenda musakisinga mwakalambala damuze kubba toina love ku musajja olya bubi olya buyuni bukungo baleke osula bubi olya buno obukupa olya bubi emeje mulya mereji olya te bulunyi mukungo nosubya ntojja kuba n'amazzi onywaki abamunywa nkali yante January to December toina kyosobola kunywa omusajja n'agamba ntajja kunyumirwa toina na wanyuma kukwata oba ku musajja we muyingira obulinaga na ingira omukazi nga inga yayingirire musajja munne nanga kino kikyendi nakyo toina wonyuma sikiri tegonda nga yange buli mukazi ayinaga amazzi agagapika naye musajja ki amuliko amuomesa zatya buza faba womu wafa bawomerwa tukubulire emyaka joino leka tomalanga nakumala tofunanga kutusa ku ntiko ate ngende abantu abefula nti babulira bonna ba motivational speaker be Uganda badiba mutandiko banonyerezako tebaina basajja tebaina babeera tebawomangako nesujuza wezagaga nze kino nkikubulira kuba ku myaka joina baba ayogedde ekigambo ekyo nti agamazi gwa musulo kitegera oli mukalu nabukalu awedde emirimu oba nyalo gwani mukazi gwe obudde bwomala ku bakazi ngo babuli yakola sajala y'ennyindo va ku bakazi buli mukazi agamazi agalina naye musajja kigwewe base naye oyina bwagazi kyeri omusajja oyo era omwagala kyenkana ki fe tulina abasajja kubira kubukubizi simu nomanya nti akoma omubiri gona ne gweteekateeka hello baby I'm coming I'm back no ulyanga ensi yonna eri awo oba osubira kimbuliri omusajja najje wakana nga waesanisa oyambadde amagandula gamagoya oli mu mpale omubiri gwonna gukapye wasibye mu jjiini wenna owunyanga ekiku noweyembula nobanga kabiriizi nobanga ekyuma ky'embizzi nojjamu kajini nkwawo yonna etuyanye wasibye otunkamu owino osibye efumba obutogoho oyambadde abantu wenna okyuma appetite agenda jijja bwe kutusa ku ntiko appetite agenda jijja bwe kutusa ku ntiko amazzi ogenda gajawa temanya style zeta mazzi temanya musajja ina kwata wa siru musajja nti amanyi yakwata omukazi mukwano mufune ku basajja muwomerwe ngaffe mukazi banange munkwase nnaku bambi munkwase nnaku buuza omukazi okola otya okufuma nganza afumye emyaka 18 nga ndi ku musajja ogwo soko ojja ombuuza ebirungo lwaki bampita full figure sirina ipusi sirina kabina mbuuza ki lwaki bakutuma full figure mbuuza buli eyandiddeko gwe nkunaza nenkwambula n'ekitambo nenkwambula omuzimu gw'obwavu nyoko kyatakunyiga nenkikwambula nenkunyiga just water mbondu musulo stupid ogwa oba togayina galekera agaba gayina musajja busajja funa nkwata ja kukwata omwagala mugenda kubasajja nga mubagala ko sente mubagadde lwa family mubagadde lwa business
Omusajja ono alina emmotoka anteka ku mutogo mu maaso n'oduma n'obamba amagulu. Omusajja ono munnange famire ye nawulya wagundi no byolowooza ebikututayo birala toyina sense ya sex. Sex atandikira wano. Sex atandikira wano. Bawo tomwagala wakomewo nakavera nga tekajjudde toyima ne tugubala ne wekaba emmere bakazi bawe emmere mugende mwalira buliri omusajja mutere yamazitale alave ne anakusadi kuntiko upright agena jijjawa tomanyi na vegeta omusajja zalina kulya tomanyi wamala okulemera alina kunywera koki ala salaries kyalya mutubuze tubabuulire mutubuze fa abatege abakugu tubabuulire abalina abasajja benjogerako sabayita mumuko omusajja nga tolina wadde akatutututu sabayita njogera kubayina mutubuze mubuze kweza ti kulusumu kiki yakola kakulamu oba akulamu yakola ki kulusumu lwaki balinga binusu mumubuzeeko ne bwokunama bwoti noga nti akulamu achawe akulusumu achawe akulamu temutawaana ne mwana musanga nga atudde mu bbi ajja muna aza mutwale kwa yuwe bali ameka akulusumu yalekawo akulamu eva South Africa tali bakazi wala na abayina sente balowooza nti akulamu yanoonya sente South Africa eri abakazi abayina sente akulamu atuuke South Africa tasaana kwegula wadde ekyokulya bamuyalaniranga sente we bati musaga n'abaana b'abantu amanya ekyokola omuntu ajjanga amanya ekyokola amanya ekyokola n'amazzi amanyi we gali kati goba wagwa ku bidove by'ebisajja bino bikyabulakuta binaze kufumitako naze kweyambulula byebe byafumita muba naze nabe mu abakazi abawunyirira abasajja omusajja olujjaya olugwako amatundu gagawunya muno mubala kasa muwunya kisa kyalina wagikuba aluba luwunya ebinnyonnyo byagegera upright agena jijjawe nemala obe ekuleta amazzi mukwano fa balina wota tuli wano tubuze kituwomesa nalwaki tutuka ku ntikko ogeza nko toyogera nga batamanyi ogeza nko okutwebuuzaako owidde mukazi gwe mulekerawo obuulirira abakazi nga temuli bafumbo mugwe ddalu ku TikTok munoonyeza amanya gagenda batuusa ku bizibu ofire ne kaliayo yonna omuntu atukagamba nti ayita mukazi wange kuzaalira awo ajja mugeya odaga si atwala mukazi wange kudwalira waliwo owa TikTok oyina gundi yo namba weefude ekizibu ku TikTok koleyo content asaanidde gwolaga abeepadinga abalina ebiwero abakoze batya abalimu ebibada kikye Shakira oli mukwano gwange tuvudde wala nga tukyali wa palaso nkwagala nnyo ekyo kimanyi naye ensi ekyuka etya music takyaliwo abakunami Mukaya oli mukwano gwange manager Mukaya oli mukwano gwange nja kwogera ku Shakira nja kudda Shakira yimba okwimba bakuganyi kola emirungi emirala kwa music like aganyi music takyaliwo abakunami hebe musimanyi bazireke simu simanyi yaniruzigana simanyi music takyaliwo sitanti. Please, my sister, respect your kid, respect your legacy, respect your mother. And Uganda si Europe. And Uganda nti byose bwayambala bojo kwa no way. Dalo mwana wesomera nakuwa mulimu wa teacher ba headmaster. Singa nakebera status zo agenda kuwa mulimu kusomera. Basipa isabo tebaku na makoje bakolera amanya. Sibo yayimba ice cream teyakuna. Yayambala ngo buntu bumpi nenga talagamba la kaso. Teyakuna manyi. So my sister, please respect your legacy. Oli mukyalo yasoma
oli mukyala alina ssente ze, oli muwala omulungi, oli muwala alina abaana. Please. Mpulira njagala kwogerako nate, you are my friend. Kuba njagala kukwogerako nga njogeza reality. But I'm crying on my heart. I don't know why. But I'm crying on my heart. Because nze simanyi ku pretendinga. Nja kwogera ebyaddala. Ate, please respect your legacy. Music yakyuka. Bana bayimba nga simanyi bali ba Bruce Lee, simanyi bani abakuna mayambalango. Kyova tebakyaliwo. Kyova Juliana ajanga Juliana bali mu Gomez, bali mu Rema namakula. Beba muku bakaza bali ku top kati. Sala bako wadde kisambi kyalema up to now sikimanyi. Simanyi kisa aina matovu. Yaina awards. Simanyi wadde ekisambi kye kifanana ne kala yakyo. Moni nantume. Even kati time aina it's no agamba kuyimba nyimba nkadde za dda. Aina respect mu music industry. Try to respect your legacy. Try to find wezule as you. Chokoze ko chimala erinya kati weyogera sakira omuntu asobola kutegera sakira goyogera, but try to change your status. Try. You can change, you can. Try to change your status. Abantu bambala engoye nyimpi, bambala obugoye naye obo buli too much. Obo buli very very too much. Zedabo no mwana azawi oyo mwana oyo ndabe bintu bya yambala ngo munenzi na yambala bintu bye binabi aina hits wakabi aliko wakabi wini nwaji go twandika menti wini ayambala nnyo obuntu naita tukate kugwe arena wini yagira mbitete ibaidha okola erinnya lye wini yagira mbitete ibirungi biwanvu erinnya nalikola na ngagira mu dress ne suits ne mpale badha wini nwaji yakola hits tayambala bwatyo neka sama mwana taka amalo nakamanyiro ate nga nenya alikola dafunye viewers afunye whatever minimajifuna ate la wini bwayambala ku stage, but try to change your status. Kino kikugamba nga mukwano gwange sikigamba mu bubi. Sizigenda kuyomba, sigamba ndinja kusabula, sigamba ndinja mbakola mujogeza kabampane, mujogera no. You are my friend, manager mukaya mukwano gwange, but try to change your dress codes. Ndala kulaba ne David Talo ku stage. Wegane zenye David Talo abera feeling small. Abera swala abayagala okwajjako. Wade mama wasende ne mukola kurabo, but afa. Awulira nga si ye. Ekifaananyi kibi. Baza singa tukyayimba naye. Oyagala nnyo yimba naye n'ate singa tukyayimba naye kukyakola. Oba kubanga yo Lutalo yoyo. Lutalo yoyo tasobola kukiriziganya naawe. Asobola kukwataga naye mu birala byonna naye ennyambala abalaba abaafa bambi naye nga taagala kukiraga taagala kireka naye nga akutuka.